zeko mu mboozi ya mwana mulezi wano gwaita Fic Fameika. Fic Fameika gakaba gakomba olw'ensonga nti omuyimbi w'eggwanga Daudi Lutalo yamukiise ekivulu. Ennaku z'omwezi nga 26 January Mukama ng'atutuusizaayo abawagizi ba Fic Fameika bagenda kuba mugattako side z'erugogo. Tuba tukyali awo David Lutalo abaana b'eggaali abanupu nga bamuyisizza mbubi nnyo n'akuba akayimba ke bayita babongoote. Kati okuvaako mu ttiimu ya David Lutalo bagamba embeera nga bweri. Bagamba nti David Lutalo bangi bakomplaininga nti Lutalo yakava mu concert era yawandise concert endala nga 27. Bagamba David Lutalo muyimbi era kyalina okukola. Bagamba nti buli luyimba analukoleranga concert abawagizi kye bamusaba era abawagizi kye bamugamba nti twagala kivulu buli lunaku David Lutalo kyajja okukola. Kati enteekateeka eyo yo bweri nti Lutalo ye muyimbi omulimu gwe gwa kuyimba era waba ataddeyo ekivulu ddi oba ddi ye kyagenda okukola. Munywanyi w'eggwanga Fic Fameika avuddeyo nga gakaaba agamba yeewunyizza nnyo David Lutalo ne management ye okuba ate nga bamukiisa ekivulu. January nga 27 David Lutalo akitadde ku Serena VIP affair egenda kubeera ya 15,000 ekivulu ekigenda okubeera tiketi esookerwako. Bw'oba olabye audience zanjawulo naye era mu badigize muyinza okubeeramu abayinza okwesika mu mbeera eyo. Kati David Lutalo Fic Fameika yagamba mu mboozi ye yakubidda ku David Lutalo n'amutegeeza mbadde simanyi nti olinawo n'ekivulu naye ekivulu ekyo baakigula. Kati sirina we nnyinza kukyusa kubanga ekivulu ne ssente nazifuna dda. Kati Fic Fameika ayina kuguma bugumi kubanga abawagizi ba David Lutalo bagambye atekemu ekivulu kye bayita babongoote. Abeekyotera mu kyerinde budde bonna bw'ava ku Serena January Masaka babongoote akola ki ajja. Kati Fic Fameika wuuno abagamba abawagizi be embeera eri bweti kuba omuyimbi w'eggwanga Lutalo bwakukiika ne bwe kibeera kya 10. Ulira nebaza abawagizi bange okujja ku show gye twalina ku Africana mbayita omulundi omulala bongere okunsupportinga ennaku z'omwezi nga 26. This time around this is a bigger venue, so mbayita mwenna n'abatajja luli. Sheri yaliwo mu gwa 8 mwaka guli ogwaggwa and bingi nnyo byenkoze mwaka guno eno. Nakola album namba bagiyita King Kong. Nkoze nyimba features. I have songs like Wepaba, Chow Chow, My Guy. Nina music ompya mungi nnyo gwenjagala okuyimbira abantu bange. Gwenjagala abantu bandabeko nga muyimba live. Aya basi saba nnyo kubanga endongo ey'ababongoote egenda kuyitamu. Agamba David Lutalo tamutegeera Fic Fameika wuuno ng'atugamba Fameika omukulu Lutalo yamutaddeko ekivulu ate nga abadde mukwano gwe nnyo. Neyeewuunya n'agamba ulira anti nga bwe nkugambye nze nakitegeddeko gye show yange nze nagiteeka out ndowooza omwezi nga mulamba emabega. So olina kubuuza Lutalo oba teyategeddeko ku show yange oba yagitegeddeko nebeera nga nakipimamu ye ku side ye nga kiri okay okitegeera. But nze sandi kikoze singa yenze I wouldn't do it kubanga ne show omwaka guli eri B2C balina show nenkebera nga balina show mu time yemu gye nalina okukolera mu show eyange nenjongera maaso. So and Lutalo kyali wange tuwogera naye nakirabye bulabi oba okitegeera. So nze the fact that kyali wange ne bwatandibadde kyali wange but the fact that tulina audience zanjawulo maybe ekyo yatunulidde which is okay. Aya basi bw'oba ogirina endongo kiteekeyo totya kubanga olunaku olwali lwa kyusa n'akyusa n'ateeka mu December nga 8. Fic Fameika n'alukwata. Lutalo 27 alutaddewo egenda ku Serena. Bw'oba ogirina endongo ng'ogyesiga ate lwaki otya eya bandi. Agamba nti David Lutalo ayinza okuba tali organized bulungi nnyo kubanga yakateeka ekivulu mwezi ogw'omwenda ate yakaddamu oba tekiri mu butabeera organized kiri mu I don't know sina ngeri gye nsobola kinyonyola kubanga olina kibuuza Lutalo okitegeera. Maybe woba ogamba ku butabeera organized ye yata abadde organized naye nze nateekayo show nga teri alinayo show.
so kati so akudda mu bibuuzo bye twayogeddeko namukubidde essimu nandaga nti yaŋŋambye he didn't know ekirala oba show ye baagigula tetwayogedde bingi kuba namukubidde jasinga mubuuza ndabye show is it true nabadde sikiriza nti kituufu kitegedde Lutalo yamugambye ekivulu kyo mbadde sikimanyi kitegedde Fic Fameika ategeezezza yendo ng'agenda kuleeta empya kubanga alina connection n'aba Nigeria yendo nkalabe bw'enaamutuusa Lugogo alabe oba agijjuza kubanga Lugogo nnene nina okukozesa music okubalaga nti nze ndi problem so oyo music era njakuta music mungi nnyo and music akyogera like omuyimbi tolina kwogera mbu biki nze mu ndowooza yange in my perspective so nze njogeza music nga bwe nkugambye nina abanigeria bangi mikwano gyange era ndi mukukola music n'abantu bangi abatali bawano ate nga n'abawano nkola n'abangi naye omuzanyo tulina okuteeka ku level eri so nina music mungi n'abayimbi ab'amaanyi kubasoboze ndi musajja w'amaanyi aya basi tugenda kulabira Lugogo bw'oba oli musajja w'amaanyi olina abanigeria endongo bw'egenda okubeera kubanga babongo otegenda bayisaamu